Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita nga tumaze okufuna enteekateeka gye twali tusuubira okubeera nga gye tunaalwanamu olutalo olwali lujja okubeera nga lutulumba okuviira ddala mu byalo bya Mwami Ndoddooti. Nga tumaze okweteekateeka era buli kimu ne tubeera nga twali tukiteeseteese, twali tusigalidde kubeera nga tulindirira mulabe. Nkwaniriza mu ssuula yaffe eya 25 okulumba n'okutala kwa Wankula. Abakessi baffe baali bamaze okututegeeza nga baali bajja kutulumbya eggye ddene nnyo era mu ttumbi, naye ng'olunaku lwe lutamanyiddwa. Bwe tutyo buli lunaku nga tusula bulindaala. Ku lunaku olwandibadde olw'11 okuva lwe twamaliriza entegeka y'ennwana yaffe, mu matutuma ag'okubiri twagenda okuwulira ng'eŋŋombe ya munnaffe eyakuuma olunaku olweyana. Omanyi twakuumanga bisanja, nga twambalira ku mabega nga jjenje, nga tukubakuba ku bannaffe, nga tugenda musoole mu kafo kaffe ke twalonda okukuŋŋaaniramu. Bwe twaggwayo ne ntandika okwekerebenda nga ngaba ebikwekweto. Abantu 3 ne tubawo okuyimbula amazzi nga basooka okubotola obubugirizo bw'ettaka obwali buziyiza amazzi okuyingira mu bukutu obwagatta obwala ku myalo eminene. Ate bazzeeko okubumbulula agasenge, oluvannyuma bajje bawagire bannaabwe mu kulwana. Abantu 6 baalinnya n'amayinja mangi n'envuumuulo waggulu mu nnyonjo. Omulimu gwa bano gwali gwa kukuba nvuumuulo buli muntu yenna gwe baalaba ng'agezaako okuwagula olukomera lwaffe olw'amaggwa. Bannaffe 6 abalala bo baaweebwa gwa kubunduggula nsuwa z'amazzi gookya ku mitwe gy'abalabe. Ensuwa zino twazitemba emiguwa nga tulabuddwa ng'esigadde akaseera katono abalabe batuuke. Bannaffe abaali waggulu ne bazisika mpolampola okutuusa lwe baazituusa gye baali mu matabi, era bano be baali ab'okukunkumula olunyata ku balabe. Bano twabawa abantu nga 5 ab'obusaale babayambe. Ekyatukoza kino nga twagala abalabe baffe bakuŋŋaanire mu byererezi 2 bwe tuba tubalwanyisiza nga bali mu kattu. Olw'obungi bwabwe bwe bataasobolere kulwanira bulungi, ate naffe kituyambe obutasaasaanya nnyo kaje kaffe. Okumpi n'emigga ku buli ludda mu kibira twatuumawo essubi lingi nnyo ekkalu n'ebbisi. Ate wakati w'emigga Kirimegga ne Kiryadda bwe twatega emisota gyaffe 3 ku buli ludda lwa kkubo. Entegeka y'okutala kwaffe yonna mu bumpimpi yali bweti. Bwe wavanga ku mugga Kirimegga oba Kiryadda ng'odda munda, ng'osooka okusanga entuumo z'essubi erudda n'erudda ew'ekkubo. Mundako mu kibira naye mu maaso g'obuwenda bwaffe, okuddako emisota olwo n'otuuka mu kyererezi. Bwe wayitanga mu kyererezi n'otuuka wansi w'agati agaalina agatabi nga galaalidde mu kkubo lyonna, era nga maziyivu nnyo nga toyinza kulaba muntu yenna yeekweseemu. Era wano we twawanika ebissi ebingi. Okwolekera obubangirizi obubiri erudda n'erudda ow'ekkubo mu buwenda nga waliwo abalwanyi baffe abeesimba mu nnyiriri 3 ate nga ku buli lunyiriri kuliko abalwanyi 12. Ennyiriri 2 ez'emabega nga zo ziteekeddwawo okudduukirira olunyiriri olusooka abalabe nga babadde balunyigiriza bubi. Twamanya ng'abanyage, abawambe n'ebintu be bajja okukulembera ekisinde abatabaazi baveeko emabega. Kyetwava tugamba nti nno tujja kulinda omunyago gusomoke Kiryadda, bannaffe balyoke basomolola emitwe gy'emisota egyali girinaanye omugga ogwo. Emisota gino gyakomererwamu enkondo kumpi n'obuwuuwo, emitwe ne gissa mu kkubo. Olw'okutya nti giyinza okubojja omunyago, emitwe kye gyava gisooka okusibibwa n'obuguwa era ne giteebwa ne gitunula mu kibira, so ng'ate tegituuka mu buwenda bwaffe wabula emiguwa egyagisiba nga gye gituukayo. Ne tulinda omunyago gumala okusomoka tulyoke tugite.
Twalowooza ng'omusota bwe gunaabojja omuntu akulembedde bonna tebaaleme kuyimirira, ate ogwokubiri n'ogwokusatu nga gibabozze bonna baali bajja kugugumuka nga badda mabega, era n'abaali emitala wa Kirimmegga banguwe okusomoka bajje bayambe bannaabwe, era nga nabo banaaba baggwaayo ne tusumulula emisota nga tumanyi nti nabo bwe ginaaba bojja tebaaleme kudduka nga balaga mu maaso, kale bonna beekuuma obukuukuulu. Olwo ng'ab'ebisubi bakoleeza nga banyugunya mu kkubo mu maaso n'emabega, nga basuulako ebibisi ng'erika litandika okuttunkira mu kibira, ng'emigga gisumululwa, ng'ab'amafumu bakekeza nti nno kasita banadduka ne batuuka wansi w'agati nga n'ab'olunyata bakunkumula, n'ab'olwejje lw'amazzi nga bababunguggulira. Olutalo nga bwe lwalwanibwa mu byalo by'ewaffe sijja kulutottola, gw'ate gye ssaali. Naye kino kimala okukumanyisa omusaayi ogwatukomoka ku olwo. Ku bantu b'ewaffe 3,000 abeesemba mu ddwaniro, 1,500 enjuba ey'enkeera tebaagiraba, ate ku b'omulabe 5,000 abaatala, 2,000 enkeera enkuyege tezaabakubira nduulu. Mu b'omulabe abaagendera ku biwundu ebibye ennyo baali 5,000, ab'ewaffe abaasigalawo nga ne Pyati mwali baayokya musubi. Tuba tukyatunula embebbere awo akasana nga we kawoomerera aboosi ng'omunyago gugobye. Ente n'embuzi bye byakulembera ne kuddako abeetisse embogo, abakazi n'abaana ne bamera okwo. Bino byonna byali bikuumibwa abalwanyi kumpi 200,000. Nze kamwa koogera nali kumpi n'omugga Kirimmegga n'endaba Mirembe, Meeya ne Najja nga bagenda gabattulukuka. Wamma ggwe ennyiike n'enzita. Naddala bwe nalaba nga abasajja bagenda babasindiikiriza bwe babakonkona ennyago z'amafumu mu mitwe. Omunyago bwe gwamala okusomoka kirya dda, ab'emisota gyaffe ne bata. Wamma ggwe ne gikola ogwagyo ogwagireese, era mu kaseera mpaawe kaaga emisota 3 gyabojja abantu abasukka mu 3. Nga bwe twasuubira bonna beesasa badda mabega. Bwe baamala okugikuba ku ssekalootera okugenda okugyetegereza nga balaba buli gumu gulina omuguwa mu bulago, ne baleekaana nnyo nti, "Saani yali alabye emisota egirina emiguwa mu bulago ng'embuzi?" Bannaabwe abaali emabega bwe baawulira ng'oluli mu maaso lusingako olwali ku njovu ekavumba ne basaayirira nabo ssebo bagende beerabire ku bijjoolooto. Bannaffe bwe balaba bonna basomose nga nabo bateewuluza. Ye nno ate gyalwa nga tebannayambalagana. Wa okugenda okutemya n'okuzibula nga begirumya abataawa bawere 10 n'okusoba, era abalala ne badduka ng'abalala mu maaso. Mu kaseera kano ab'omukka ne batandika okukoomeera mu maaso n'emabega mu kkubo. Abalabe baba tebannategeera kiguddewo ne tutandika okubanyugunyaamu amafumu ag'okumukumu, wamma ggwe ne gatandika okubanoga ng'entula. Ampuliriza omulungi, olwakadde akatutwala yiriyiri. Nzikiriza tukomaawo olwaleero we tujja okutandikira tumanyi biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.